Kati Shamimu yena amagezi gemuwa toddamu na kwogera. Gwamaanyi ag'omukisa gali side yo because bakumenya oli ku mirimu gy'abano. Okitegeera ate bwe wakomyewo nga looya watandikiddewo wakola ki watandikiddewo wakoma wakati mu bugonvu naki omulabi weeks zino zabaddewo ng'olaba nga buli wayina akantu ke yalekawo ng'atuuseewo. Okitegeera kakali Sahara saagala abeere essanyu ly'amalembo. Okitegeera nti munna abadde eri Nairobi ng'apokya na bulwadde nga gw'opima mayinja nalebe Sauda Madada atandise n'okuvaayo Sauda Madada yerabidde n'asiba abantu b'ekibiina kye. Nebe statement gye yakozaawo ng'agamba tukoye abeefuula nti balooya bamaanyi nnyo nti mwolereza nnyo ne mulemeza abaana baffe mu kkomera. Madada kati ate oba yabadde anywedde biki mugende wali ekavulaawo wakyengulwawo opposite ne ku kyamboka ewa Honorable Nabbanja mwe musuulawo ekiddo musirike. Okitegedde kaakati awo mugenda kukwata buli alina olubuto olunene nga ye yajjamu eno yupi kulya. Okitegedde olunamu makaadi bwati bwe pa agenda vaayo ng'akuba engalabi y'emitwe nga bireekaana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba kwemboozi mu UG. Abo balinyo balire ddala yonna gy'osinzira okutulaba tukwebaza. Ne si okwebaza yenna we bali kutugoberera. Mu mawanga gonna w'osinziira agangenze Geoffrey Mayanja nga bulijjo nkusaba subscribe kateke kaawo tubeere nga tutambula ffenna ensonga tubeere nga tuzikwasaganya n'olunaku olwaleero tukomyewo ndi wano ne Sheikh Amyuka tuweze tuwayemuko ku mboozi naddala ku nsonga ezigenda mu maaso tubeere nga tuziyitamu. Nenya kusa kutegezaako kojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Center agamba nti waali ng'edda okuba nga abajjanjaba obulamu okutambula obulungi. N'olwekyo omusajja ajjanjaba abantu naye nga abajjanjabisa eddagala ery'obutonde eriva mu miti egyaffe egya wano ensigo ezaffe eza wano omuddo ogwaffe ogwa wano ye kojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Center agamba nti bwana okusomozebwa kwonna obulwadde bwonna naddala nga sukaali pressure omugongo gukuluma abakyala bazibikira mu nseke n'ebirala bifaanako bwe bityo agamba nti no waali nnyo mugende abajjanjabe endwadde ezo n'endala zonna gwe bulowulira nti olina okusumulizibwa kwonna mu bulamu bwa bulijjo tebutambula bulungi. Kojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Center agamba ng'obwedda experience ya myaka egisukka mu 20 nga jjanjaba bannayuganda ate nga bawona. So agamba nti no waali nawe bw'olina okusomozebwa kwonna adduka bunnambiro ajja kukujjanjaba. Musange emmenga awo kukidde erungujja bw'ova ku poliisi y'erungujja odda ku Salt Media bw'ova ku Salt Media otambulawo ebigere nga 7 kubeere ku mukono gwo gwennyini okuli oku Salt Media munda awo ekipande oba okiraba kojja Kimbo wa Herbal Research Center waali nnyo okuba nga akujjanjaba ojja kumusangawo akujjanjabe bulungi oba si kyo mukubireko ku 0758 45 0758 43 ansaba nzikirize Sheikh Amyuka akubuuzeeko tutandikiraawo nsanyusa okulaba ssebo. Esseba watulamu inna assalamu alaikum wa rahmatullah. Mukirize mbeebaza emirimu gye mukola eyo n'okutugoberera ku mikutu gino kutambulira n'okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga tubaagaliza bulamu bulungi. Amiina. Esseba ebigenda mu ggwanga obirengera. Esseba waliwo ekiri mu kosasa eyo Uganda Airlines ekulemberwa omukyala bamutulaki bamaze okuba nga bagasimbagana n'akakiiko ka kosase aka palamenti akalondoola nga kigambibwa okuba nti ennyonyi zibombardier ezagulwa obuwanana eza Uganda Airlines anti wetwogerera essaawa zino ennyonyi zino singa emu efa oba zonna singa zifunako obuzibu nga zeetagisa spare yo mu nsi yonna
tewali wayinza kuva olw'ensonga nti kampuni yabaguza ennyonyi zino yaggalawo dda n'abakozi ne babiva nako. N'olwekyo paalamenti yabayise bannyonnyole naye baze ne bategeeza ne bagamba nti okweraliikira okwo weekuli naye bali mu kugezaako okwogerezeganya ne kampuni z'ennyonyi ez'enjawulo naddala mu ggwanga ng'erya Amerika bagezaako okwogerezeganya nabo okulaba butya bwe bayinza okuyambibwako mu ngeri ng'eyo singa wabeerawo obuzibu buba buze. Uganda bwetu bweri naye bagambye nti n'abakungu abalala abali emabega mu kugula ennyonyi zino bayitiddwe basobole okuba nga bagasimbagana n'akakiiko ka Kosasi. Kabakole ki? Babavunaane. Baani abagenda okuvunaana ani? Paalamenti akakiiko ka Kosasi. Kosasi nga bwe yavunaana ani? Omanyi mulina ekizibu. Otera okutambula okulinnya ku nnyonyi bwotyo. Nakatambulako emirundi ebiri. Bano bajja tutamya ebintu byaffe ebya Uganda. Babitutamize ddala. Olaba Bannayuganda ng'ennyonyi zipaakinze wali eri Uganda Air eno ya Egypt nga ffena tugwira mu Egypt. Because gwosobola okulinnya ennyonyi gye bamaze okulangira mu terina spare. Ennyonyi gye balangiridde terina spare. Bw'ova eno n'enforoma y'omutwe ng'ogenda olinnya. Buno bukyala bantu muba mwetaaga ki? Kati ekino kye bakoze kikyamu. Mu byonna bye bandibadde bannyonnyola ekika lye bandikinyonnyoledde munda nga n'amawulire tegakola ki? Nga tegaliimu. Because bakyabavunaana omusango. Mu financial year eno mwakoze loss. Omanyi nti mu nsi yonna Uganda erina kampuni y'ennyonyi etakola nga yadde eggoba n'eri. Mu nsi yonna. Uganda y'ensi yokka erina kampuni y'ennyonyi ey'eggwanga. Naye nga weeri ebuuka buli lunaku naye nga tekolangayo wadde. Nga sente ze baziteeka mu kampuni nga nnyingi nnyo okusinga sente kampuni ezeekola ki? Kampuni zeereeta. Okitegeera. Kale ate nga Uganda bwe butaba bukulu pya nga bubbi bwe bulimu. Bano abali mu pulojekiti eno beetaaga bonna kutwala ofune w'obateeka oba ennamboola awo oba mu Lwera wantu nga wagazi bulungi. Okunge bannansi bonna bakuŋŋaane bulungi nnyo. Abantu bano obakubba embooko 10,000 ku lubuto. Because mwabali mu nsi emu ku nsi ezisinga okwagala okulambulwa mu Africa. Mwandibadde muyina kampuni y'ennyonyi nga mmwe musinga kampuni y'ennyonyi esinga okuba nga nnungi. Because muba mu ku bantu abasinga ebyobulambuzi. Abantu baagala kujja mu Pearl of Africa. Kati eyasomye New York Times nga yabadde ayagala kujja jjo. Kulinnya Uganda Air nga bamaze okugumutyemulira nti kino ekinyonyi kyaffe tojja n'okirinnya kubanga ne pulaga tekirina. Kakati mmwe muliko ekizibu. So kati mulimu ebintu ebibeera byesaana nti okukola nga musaana mudde eri n'abakosase mubannyonnyole media zimuziwe ebikola ki? Bye zisaana okuwulira. Ebisigala mpozi nga kampuni baagala gisuula. Bano abaana bazibu bano bampula ki bakyala bazibu nnyo. Bazibu nnyo. Bayinza okuba nga kampuni baagala gisuulira ddala fule. Okitegeera nga n'amagoba bagakweka. Okitegeera bano gavumenti yateekayo amaanyi mu kuzzaawo kampuni y'ennyonyi bigitame. Okitegeera mu kaseera katono owulire ng'ateza bwannannyini nga bano abaana bazezizza. Wano mu Uganda ebyo byonna bisoboka. Nti basobola okugamba nti bukyanga mukola kampuni sente zitteekamu nnyingi nnyo okusinga waakirize tupangisaamu. Kakati gavumenti kekole agreement ne Ethiopia. Ethiopia ebeere nga yekola ku by'entambula by'abakungu ba gavumenti n'ebirala. Bannansi tubaleke bafune ng'entambula nga bwe banaaba baagadde. Kubanga kampuni ekola loss expenditure nnene nnyo. Owulira nti kaakati ezibadde ennyonyi z'eggwanga eza Bombardier kati zaaba mutulaki yazeeguzizza. Bano abaana bajja zeeguza. Because temusobola kubeera bajega nnyo kutuuka mu mbeera nti mukoze okunoonyereza mu kampuni z'ennyonyi kuba kati ennyonyi amawanga mangi kati agakola ennyonyi ate ez'omulembe. Kakati mmwe engalabi zammwe ez'omutwe ne muzijja wano ne mugenda mu kampuni zonna eziri mu nsi Russia, America, Bungereza nawa China ne mugenda mu kampuni
ne mugula ennyonyi ezaali zisembyeyo okukolebwa. Kuba tosobola kungamba nti bwe twamala okugula kampuni neggalawo. Abantu baali bakimanyi. Baali baagala bya layisi. Okitegedde? Baali baagala byaki? Bya layisi. Because ennyonyi tebagigula nga kibanja nga poloti. Nti mpita wano okuyitwa ali kwata endagaano genda. Atulaba n'agenda okugula poloti omutuufu agenda n'anoonyereza. Yes. Nti ekyapa kino kiri mu mannya ga Franka. Yes. Era mukujja mu mannya kyava mwani. N'agenda n'akola bulungi esaaki n'abaana ajja ne ku kiyamani w'ekyalo. Nti wamma ettaka lino lya bafamire ya gundi. Bwe biggwa ebyo byonna n'aleeta omusaveya. N'aleeta omusaveya n'apima. Okitegeera n'amaizi anaga kati ku Lwokusatu nzija kuwa ssente. Kati ye bamutula kino ka gurupu ke bwe baagenda banoonya bikampuni ebitunda ebinyonyi ebya layisi. Okitegedde? Because bano abaana balina ekizibu kya kufissa. Enfisse bafuukidde ekizibu bajja naggula amagongolo bano. Enjawulo ebafuukidde ekizibu bajja naggula amagongolo. So by the way kino kyandibadde ne bannayuganda lwakuba nti gavumenti yaffe yafuna omukisa. Nti Allah yagiwa bannansi. Bo nga bali awo babuyabuya. Tetutegeera. Ntwe gyaffe giri awo tegiriimu kantu. Naye ku mivuyo gyonna egizze girabikira mu Uganda yalayisi. Bannansi bo nga basirise. Okitegedde? Balina gavumenti ebiko ne kyekolawo. Gwekeera ku makya ogende ku Kenya Air. Bayite akakiiko akaddukanya ennyonyi ya Kenya. Otandika okuwemula nga bamutwaki bwe yabadde awemula. Olabe bannansi kye banaakola. Era Uganda yensi etagenda kusobola kumuvinga. Ebbanga lye tunaamalanga ebintu ebigasa ensi tubirekera abo be tuyita abayivu. Tuyinde gavumenti tulabe kyenaakola. Okitegedde? Gavumenti yeebyonoona. Kale ate gy'olinda ebeeko kyekola. Bano bakozi ba gavumenti. Ng'ate yeeyonoona. Okitegeera? Ti bannansi zino ennyonyi mwe muzitambuliramu. Mwagala male kufuna amawulire gakanga. Ng'abantu bibiri ennyonyi bookeza. Okitegedde? Kati kino bamutula kiki baliko kuzannyira ku bulamu bw'abantu kwennyini obw'abannansi omulimu n'abakungu ba gavumenti. Ekitasaana yadde era ensi etegera omuwendo gw'abannansi n'omuwendo gw'ennyonyi ng'eri mu bbanga. Bano olw'entufulumiza ekyo ekiwandiiko nti n'ennyonyi zaffe tezirina sipeeya babadde bagiyimirizaawo okuba nga tetambuza bantu. Leero ebadde eyimirira because ennyonyi eringa bulamu bwa muntu. Gwe senyiga nga n'akuluma amala kuwooninga oba omusujja. Kali nayo senyiga bagikwatira mu bbanga nga sipeeya tewali. Evudde wano tusekenya ebeka bweti. Nefuna obuzibu. Ogenda okujira nga plug egize nga plug eweddeko. Ogenda ogaa nti over oyogere n'amawanga gonna agala ntunyonyi kikaaki nti bombadi agenda ogikanikira ewa nnyoko. Kakati so mulimu ebintu bye tusaba gavumenti nti bano abakyala bamutula kino ka gurupu ke kuba balabikidde mu bintu bingi. Mukyalo nze madde nzija muwulya nnyo erinnya lye naye nga siri erirungi ennyo lwakuba nti bo Mungu yabawa omukisa. Wano mu Uganda osobola okubba mu kitongole kya Yonora mu kifo ky'okugaba ne bakuteeka mu UNEB. Naye n'ogenda n'obbayo. Okitegeera? Obuvuyo bujja mu UNEB nga bakuwummuza bakuteeka mu URA. Kati otambulira awo obba wano bobba wano mpaka woofa. Weetooloolera okugoba kiriirigo ge mateeka agabafuga. Omanyi amateeka 10 agafuga abakozi ba gavumenti? Togamanyi? Bwe najja njaga kusomera. Okitegedde? Kati bano balina amateeka agabafuga. Bonna nga ka creek we kali. Amateeka agabo agamu kugabafuga bobba bakwongeza omusaala. Bobba bakwongeza omusaala. Bobba ng'oli permanent secretary bakuwa obwa minister. Sikukuvunaana bakuwa minister. So kati ensinga erimu ebintu ebifaanaganako bwe bityo abantu bannansi abagiwangaaliramu. Ova mu kubasabira. N'otandika bakolimira. Mulimu ensinga zirimu abantu ng'olina bakolimira bukolimizi. Because ng'ekikolimo kye basobola okuwulira. Because ebintu bingi ebirina okubeera mu nsi nga bannansi balina okufaayo. Nti president ne bwabeerawo kabeere president Museveni naye si malayika. Asobola okuba n'ebintu ebimusobako nga bingi ng'ekitonde kya Mungu nga ffenna mu nsi. Naye buli ensi bwe beera ne bannansi nga bakwatira wamu
wakati mu kuwuliziganya kyebasi ekitambudde obulungi bonna ne bakisanyukira ng'okimanyi nti kakati bamutulaki baatuswazizza nnyo okimanyi nti bannabyabufuzi ba wano naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti baakuba ebituli mu nnyonyi mu kampuni eyo ng'etandika nnyo enkaayana ne zibeera nnyingi nnyo ne bagamba nti abantu abo tebagaliza Uganda byali bingi ennyonyi mugijjemu ebyobufuzi nze omu ku baabakyawa naye nga ne bannabyabufuzi ba wano ani abaloga kale yadde kampuni yakola kusinga naye omusajja alwanye agikoze eki agizizaawo ne bwe yandibadde aleese kaweerubaalo naye ne bakawa erinnya nti Uganda eyanga kabuuka mu bbanga zinalinnya kuba mu ngalo because tubadde tuswala wakitegedde kaakati olwaleero Jennifer Bamutulaki akutte diguli ne diploma ne certificate ne PhD n'agiwa bannabyabufuzi bwe nti bemwayogera bituufu nali musiru wakitegedde kaakati ekyo kigenda kutandika okuwa bannansi yensonga lwaki olaba nti abantu ba NRM yonna gye babeera abantu tebakyabateekako maaso nti bayinza okubeerawo baminisita nga bataano nga batudde awo akavubuka ne kajja nga oba NUP oba FDC ne kakwata omuzano ne koogera ebigambo abantu bonna tenti ne zikuba enduulu okitegeera because nti kati batandise okubalabanga mu abatwala embuto ku mikolo gyabwe ebitiibwa byammwe naki nti tebikyalina maki makulu nti bano buli kye babagamba nti bannange kino mulinde bwe baba bakoze kampuni ennyonyi katugiwemu akaseera nga bawuliragana amawulire Bamutulaki ne ka gurupu ke babadde beetaaga kusula nga bagobeddwa bonna ate no bazimbira ennyumba nga saidi z'Essembabule eyo ne babeereyo nga tebakkiriza na kusembera mu kibuga Kampala kubanga nalabyeko yategeeza n'agamba nti ennyonyi kukola loosi kiri kyoyogeddeko wali nti kyava ku buseere bw'amafuta agali gaseere agali ku bbeeyi eya waggulu eyammwe yokka mwe muyina ennyonyi mwekka mu nsi mwe muyina ennyonyi mwekka oba ez'abalala zinywa mata lwaki yo Kenya Air ekola amagoba Rwanda Air lwaki zo zikola amagoba Tanzania ku bibiri waliwo kimu okubanga bano abali mu nnyonyi muno abali mu kampuni muno nga baabawa omulimu gwe batasobola kumaneginga okitegeera ekyo nakyo kisobokera ddala ng'omuntu mumutadde mu kintu naye ng'obukugu bwakyo nga tabulina nga tamanyi magoba gajja ddi na loosi zijja ddi naye mwe mwagala kuŋŋamba nti ennyonyi amafuta agammwe ge baseera gokka aga Uganda eyammwe eri invisible okitegeera so kati mulimu obuntu nga ne bw'onnyonnyola otya n'osulawo singa kibadde worldwide nga kampuni z'ennyonyi zonna zikaaba ekintu kye kimu nti bannanga amafuta g'ennyonyi ennaku zino gaatufuukira ekizibu singa abantu bonna batya okutambula ng'ogenda n'okugolinga gundi nga tikiti zoziraba nga ziri nnya bwe zikola ki naye mmwe eyammwe yokka gye baseera amafuta ani agiwalana Bamutulaki tubuuli ani awalana ennyonyi ya Uganda ffe tujja kusobola tugende twogere naye oyo atuseeranga amafuta n'atulemesa okukola amagoba ng'abalala bagakola okitegeera era nze vidiyo eno gimuwa atubuulire ani oyo awalana ennyonyi yaffe ey'eggwanga ffe tusindika delegation y'abaminisita tugende twogere naye atusalire ku mafuta mwebanga eyaffe yokka yeekola loosi because of amafuta obanga wagula nnyonyi nga nnene nnyo tanka eyina mwenda nakyo kiyinza okusoboka baana tebalina nsonyi Bamutulaki ayinza okuvaayo n'agamba nti ekizibu kye twafuna twagula ennyonyi erina tanka mwenda amafuta enywa mangi amafuta enywa nga mbogo bogerageranya n'ez'abalala oyo mwana asobola okyogera okitegeera ng'abaatukoze bubi simanyirayo omukyala y'omu wali omukyalira gwe bayita mu kusasa ekisanja oba palamenti yali yakomeka nga bamuvunaana ku ssente n'atugamba nti yatunze embuzi ze omujjukira nti yatunda embuzi ze n'agula yatunda embuzi oba n'agula ettaka lya Shimoni lya Shimoni oba era nga ssente wazijja nti nze nina faamu yange ey'embuzi kati bano ate tufunye ekizibu nti edda abasajja be beekazaakazanga kati ng'omusajja bwe yeekazaakaza mu buyaaye omumanya nomanya nti awo omusajja alina ebizibu biki bingi alina famire alina kinaki kubanga omusajja ye abeera amuvinga sisimiye amuvinga buli kiseera naye okimanyi nti ate ensangi zino abakazi babbi nnyo n'okusinga abasajja abakazi babbi mu maka
abakazi babbi ku street, abakazi babbi mu maduuka, abakazi babbi mu government, abakazi kati ensangi zino obuyaya ati kati balina bungi. Walaba ka clip k'abamabaati. Kalimu abasajja bameka. Kalimu abasajja bameka. Abakyala baliko nga bawera. Okitegeera. So kakati ogenda okulaba ebitongole bya government byonna ebituddemu abakyala byebisingamu obuyaya. Abakazi b'ennaku zino bakulupya. Ayayayayaya. Era ensonga lwaki nti ate omukazi ye bwakulupya tasobola kwedifendinga. Era wamulabiba muntu lwaki era olwadde omukangamu bwe bati byonna n'abyasa ne byatandiyogedde mu mawulire byonna yabiddeyo nga bikubye ku mmeeza ng'ensi egize. Kati yensonga lwaki nti abakyala bali balina ebintu bye batasaana kutuukako. Okirabira nti eyali omukulu vice president Professor Gilbert baali baseka bukenya bamuvunaanako ku musango zaali ssente za kyogamu. Zaali ssente za kyogamu naye yagenda n'akola embalirira ya ssente nsaasaana gye zasaasaanye ne ziggwawo n'asigala ng'abanja. Okitegeera? Yakola embalirira y'ensimbi ssente ne ziggwawo nakulaga nti azimalawo ng'ate n'okubabanja babanja mu mwongere. Muyina omwongera. Yakola ng'omusajja bw'alina okukola ki? Bw'alina okukola nga nti akacupa k'amazzi abakyogamu ke banywedde nakagula emitwalo 2,400. Wadde yakagula 1000. Nti ate wakagula waji batatera kugula nti nagula kamashini akange olw'obulamu bw'abali abaali bajja. Bali bantu babitiibwa kati nga kampuni zino ezitunda amazzi wano sizeesiga. N'ensalawo nga tumye Singapore. Kati peeni nze twawandiisa buli emu nagigula ng'emitwalo 407. Nti kati zino eza biki zino zabaddeko nga tebiwandiiko betugenda okusayiningako bya muwendo. Okitegeera kati bonna yabalekaawo nga baanaamiridde nga ssente ziweddewo sajja nga abakubye kalaamu. Okitegeera nga ne lisiti azina ku mmeeza byonna nga biinaawo. Okitegeera lisiti zo yazijjawa ebimuli ebiseera byasimba ebimuli awo ku Clocktower okuva ku ssaawa ya Queen Boat naga nti ekimuli kimu okuva lwe baatandika okiteeka mu ttaka mpaka ekituusawo kirabweko kyatwala emitwalo 36 mu kukizimba okuleeta ettaka okukisimba ettaka yalijjanga wala nnyo eryo nga lino ery'e Kampala ebimuli biri nga tebijja kusobola kuwangaalya mu bulungi. Kati ettaka eryo nga alina okuleeta n'ayita bumashini obulisengejja ettaka eryo n'aleeta amazzi agabifukirira kali n'atandika okuba nga abifukirira buli lunaku amazzi ago akati yagenda okubalanga buli kimuli n'abakuba ekkalaamu ku mmeeza awo ne bavonga bakkiriza nti gwe Kenya wasoma okubala. Okitegeedde? So eno Uganda mugenda mukyalaba ebintu bingi era mubamboozi muyuggi n'emikutu emirala mwongere kunoonya mawulire. Uganda bwetyo bweri bano bannansi mukyabasasa ebintu bingi ebikyalabika. So kati nga tuvudde mu by'okusaaga gavumenti ekole mangu ekisoboka kubanga nze kyennatiddemu ennyonyi ya ggwanga eya Uganda Air twandibanga tugirabyeko katono because nawuliddeyo n'olugambo olugamba nti bandiwalirizibwa n'ennyonyi zino ziwummuza ate banoonye ssente ezigula ki? Ezigula ennyonyi endala. Imagine kati teriiyo nsi ekola bintu bya kisiru bwe bityo. Teriiyo abantu nga be bamwera. So kati ffe mutuyambe buyambi. By the way gwe tomanyi okimanyi nti Uganda yensi esinga ennyonyi esinga okwaka obulungi mu bbanga. Era munsi yonna nga esinga ebeeyitawo beeyise mu gundi mu space ya Bulaaya yonna ogirabira bwoti ensi n'atamanyi Uganda amanyirawo. Kakati Katonda n'akwata ensi ennungi ne mufuna badizayina abalungi ne badizayininga n'agye bateeka mu mikono gyammwe naye nga mukola bintu bya kiyaaye. Imagine nga mukola bintu bya kiyaaye. Kakati mwagala gavumenti aneka kunoonya ssente zigenda kuliyirira abantu nga bamaze okufa. Gwo bakutuma batyo ogenda ogula ennyonyi n'oleeta ennyonyi efaanaganako bw'etyo nga ddala egenda mu bulamu bw'abannansiibo nga mulimu n'ejjajjaawo. Bano abaana omanyi batuuka okulya beerabira nti nabo bagenda kufiira wano. Omanyi bano abaana ba Uganda balinga nswera yalemera ku mulambo. Okitegedde? Akati ennyonyi oguze muvumba. Yensonga lwaki olaba nti abakungu ba wano mu gavumenti bangi ebintu bya gavumenti tebaagala bikozesa.
bwe batuuka okukozesa bakozesa byabwannannyini oba ebyamawanga amalala okutuuka okugenda ku ssomero tebatwala masomero ga gavumenti bwe batuuka okugenda mu malwaliro tebalwalira malwaliro ga gavumenti bwe batuuka okugenda mu mawoteeri woteeri za gavumenti tebazigendamu okitegedde kati batuuka okutambulira mu nnyonyi nabo baagala Ethiopia eyabwe tebagyagala okitegedde lwaki tebabyagala bakimanyi bulungi nti enkola gye babikolamu ya kibogwe tebakkiriza bitiibwa byabwe na buyivu bwabwe kugenda kukolera mu mbeera efaanagana bweti era nze nja kusaba Pulezidenti Museveni singa kibadde kisoboka Paalamenti yandikoze n'ennongosereza nti nga kyabuwaze omukungu wa gavumenti yenna okukozesa ebintu bya gavumenti omuli amasomero amalwaliro transport n'ebirala kyalibadde nga kyabuwaze naye osanga omubaka wa Paalamenti n'agamba nga WNRM oba minisita n'agamba ne mutwale abaana amasomero ga gavumenti twabatirawo amasomero mugende muwerera abaana basome naye ng'owasomera kale ne batasomedde mu America ng'ali mu international school wano okitegedde asasula miliyoni 9 buli ttaamu okitegeera kakati n'osanga omulala nyina gye nabadde eyo waffe RDC omu yakutte abasomesa n'abasiba oza bakabata naye ng'omalayo omusango gw'abavunaana nti basabye emitwalo 2 egy'obuugi nti beekobanye ne PTA ne basalira abazadde ssente emitwalo bakabata empijjaawo naye n'osanga abazadde abajega nabo ne bakuba mu ngalo nti oyo RDC gwe tujja okufiirako abaana bamwe bongerako siriwala because omwana bamusaba sente z'obuugi mwana we yagenda obbunywa si mwana wa RDC secondly oyinza okusanga RDC ng'ali akolya kabukomansimbi naye nga bamuzaala kannungu takumanyi nti ogenda okulaba nti byemu ku byonoonye n'abaana baffe n'abazadde ne batandika okubaako ebintu bye bateekako essi amaaso naye nga tebibayamba olaba omwana wa university ali e Makerere ali e Kyambogo ali ku matters enkozi ye yeetaaga pocket money siwe kiri bulungi naye nga ate muntu mukulu muwala mukulu muvubuka mukulu kati ate omwana wa primary P3 P5 asomese baga nti buli muzadde afune emitwalo 3 za buugi gwe RDC n'oleeta engalabi y'omutwe anajjako abaana sente wakusibwa naye basajja mwe mumanyiira okitegeera so ekyo kyebimu ku bintu bano ba RDC baagala okuteekawo embeera eraga nti ebintu byonna mu bitukwase okitegeera ffe gavumenti ebyaffe mukole ki mu bitukwase buli kimu tukisobola naye nga imagine abaana basiiba njala ogenda ku masomero abaana tebalina uniform amabina gayita bweru okitegedde osanga primary ya bibiina 7 ng'erina abasomesa 4 ate nga ba part timer headmaster mu wiki kusomera ajjawo lumu kakati ebyo n'osanga abazadde mu byalo nga byebyo byebafiirako okitegeera nti system yajja nga nnungi era yagikopa ogireeta wano yali musajja mugezi nnyo naye era omuzimbi atamanyi kuzimba ne bw'omuopulaani ennungi omugamba zimba ekiyungu n'okiraba nga tekifaananyi ekiyigo okitegedde nti omusajja yaleeta pulaani ye nga nnungi n'agikuba wano n'agiwa abazimbi abajega kati osanga abaana eyo bonna basome nga system volongoto ebintu nga bizibu nnyo so kakati kampuni yaffe ya Uganda Air tugisabire naye nga kyetusaba gavumenti bateekinge mangu obuvunaanyizibwa bweiba nga kosasi byeyazudde nga bye bituufu one twaswadde nnyo ng'ensi kati ensi zitegeera zita nti Uganda yagula ennyonyi etalina spare era ezo ssatu ze mwagula ze zaali zisigadde mu kampuni omwo bwe mwagenda mwasangawo ssatu ezo era nammwe ze mwakola ki ze mwasitula ne muleeta ne mukubaawo kuba kampuni y'ennyonyi teggalawo nga kyoto kya bunyama buno nga bwe nagulawo akaduuka kange leero n'otana ku bbiri n'enkagalawo n'envaawo ebeera ne agreements ez'enjawulo worldwide eziri international agreement zezeekola n'amawanga agaki n'amawanga ag'enjawulo kati bano balimba bayaaye kale ensonga nga tugiredde ku mabbali twagala okutunya ku nsonga y'abasibe ba NUP Edi Mutwe ne banne abalala bonna nga bwe bali abana
olunaku olwajjo bakomezeddwawo mu kkooti ogasimbagana n'omulamuzi okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa wabula twagenza okumaliriza nga baziddwayo okutuusa nga ennaku z'omwezi 22 kitegeeza nti lw'olwokutaano lwa wiiki ejja bakomezebwewo balabe oba oli awo omulamuzi atunule mu nsonga zaabwe lwanaasalawo oba baweebwa bail oba nedda. So bingi ebyogeddwawo, of course nalabekawo omukyala Malende n'emisango ne babateekako emirala babateekako n'emisango emirala omulamuzi yagutuuza kiro. Yes. Kwabaddeko omusango gye babongeddeko emirala egyabasomeddwa, kwabaddeko omusango gw'okukola dduyiro ku kitebe. Si ku kitebe, dduyiro ow'ekinnamagye. Ow'ekinnamagye. Ekirala sema nti baasima ekinnya. Ekiswa kitegedde bulungi. Endaki. So gy'emisango emirala emipya egyabaguddwako. Kaakati bino ebigabo njagala bigamba mukwano gwaffe President Yoweri Kaguta Museveni. Bano abayaye bakutomeza. Abalamuzi? Bano abasiba bano abaana. Batomeza Muzeeyi Museveni. Batya? Bamutomeza. Nze nkubuulidde. Because wegenderezanga nnyo ekintu okukuva mu ngalo. Mu mbeera abantu gye babadde bakirabiramu. Yes. Abantu ne batandika okukirabanga ali mu muzannyo buki? Obuzannyo. Yes. Kyemugamba nti bano bamutomeza. Because bw'olaba nti bano abaana oyagala kubasiba batwale mu kkooti omulundi gumu emirundi 2 obasalire. Bw'okimanyi ne bw'obasalira emyezi 2 obeera wejjeeredde. Nti omusango gubasinze ekibonerezo kya myezi 2. Okitegeera nga kiva mu mawulire. Kyemugamba nti bano baagala mutomeza. Okitegedde? Ekintu bakikuumira mu mawulire politically. Kyensonga lwaki olaba nti gavumenti ne NRM tebasobodde ku moving emyaka 5. Nti waliwo ka kiripu akali awo ebbalibbali akazanya abaana ba NUP bano ebyobufuzi. Ate ka kiripu kano ke kanafuya NRM. Ng'ebigendwa byako biki biriwa? Kubba. Nakulaga oli nti tukola nnyo. Okitegedde? Nti kati bwe bategedde nti abalamuzi b'e Masaka amagezi gazze abamu nga bagamba abaana b'abantu tugenda bakola ki? Tugenda bata. Temuyina bujulizi. Okitegeera? Bulunaku enkya bunaku kati esigedda muzi mulirabisa. Okitegedde? Mukome ne bakkiriza application y'abano kuba bali bagigaana. Kati olwagikiriza nti mugireete ne bagitono nga kati tugirabye tujja giddamu nga 22. Bano olwabatadde ne babavuga direct mpaka Kampala. Ne babagulako emisango gy'ekiyaaye. Okitegedde? Ako kakiripu akatambulira mu drone ke kaagala okujja ku gavumenti eno. Nze nkubuulira. Abasajja batambulira mu motoka ezo. Because tosobola kukwata muntu ng'oyo omutadde mu kkomera emyaka ennaku mpitirivu nnyo, omukubye, omukoze buli kintu kyonna, ate omugyeeyo, ate kati olina ne fayiro endala. N'otakomana ku ekyo ne kkooti n'ogituuza na kiro. Ate bulijjo mutugamba nti amateeka ga kkooti eza Uganda sawa 11 baatudde kiro. Okitegeera nti gavumenti ng'enaayo nooneka wabeerawo obukundi nga bo buyina mu buli sekiti nga buyinayo abantu baabwo nti waliwo abalamuzi bba abali awo nga boonoonefu bamukubira kasimu nga bakutte ggwe ne bagateeka kutina gwe tuleeta bwe tumuleeta musomere kino na kino na kino na kino na kino era ogenda otuuka bwati ng'omulamuzi yatudde dda nga wali asirise takulabangako takola ki olutuuka kusomera busomezi ki kuba abadde eddiiru nga bakutwala bakitegedde kye bakoze bano so kakati politically omusajja mumutambuzza jjukira President Museveni atambudde mumutambuzza mu Buganda for Museveni nze nalabye okukyala kwa President Museveni mu region yaffe eyaguleta Mpigi yakyaddemu ennaku 3 nga buli lunaku abasirikale tebava ku luguudo okitegeera n'agenda Empigi n'agenda Egomba n'agenda e Butambala kyali tekirabwangako Yuli Museveni President bwe yajjanga mu Greater Mpigi ng'akuba olukiiko olwo ab'Egomba ne bajja ab'Ebutambala ne bajja n'akusoma manifesto n'avaayo kati bamutambuza ne bamutuusa ne ku bakazi abasala ebyangwe okitegeera
Yes. Bo bamanyi nti bwe banaatambuza president n'atuukira ddala ku bantu ab'ebyangwe obuganzi nga budda. Obuganzi tebusobola kudda nga mukyali baffere. Obuganzi tebusobola kudda. Because kati bonna abaalabya amawulire ga TV ez'eggulo bayongedde kwagala. Bayongedde kwagala. Kati bano bayaayi sooka obagobe. Okitegedde? Ate badde bakyali awo nti ate kati bamubaguddeko n'emisango emirala nti baakola dduyiro. Era nze njagala kusinziira no ku lutimbe luno. Nsabe n'abaka ba Paalamenti mu bwangu obw'ekitalo bagende bakole n'ennongoosereza. Kuba bajja kutusiba. Batwawulire mangu nnyo Paalamenti egende twawulire edduyiro. Owaffe ow'abannansi n'edduyiro w'ekinnamagye y'abafaanana atya. Kuba muve mu bintu ebiri nonsense w'ebiti. Akiraga so nze kyensabira singa nsobola. Osobola okunoonyeza essimu ya Pulezidenti Museveni. Essimu ya President tuliza kugijjawa. Ani asobola ogituwa? Because nze njagala mugamba bano bayaaye bamutomeza bano. Bano bamutomeza. Wakitegedde? Bamukuumiddewo sitoole ya myaka egi. Emyaka 5 nga bamukuumira sitoole wano mu mawulire. Wakitegeera? Kye bandisoose okugamba singa bali baagala kunafuya bali ab'NUP. Kye bandisookeddeko bino ensonga z'abano zijja mu mawulire. Wakitegeera? Olwo abantu babulijjo ne babafuga black. Naye bano bennyini be bakwata bannamawulire ne bakavalinga emmotoka. Omanyi nti bakavalinze emmotoka eno okuva ku kooti ng'etadde mutwe mpaka ekawempe gye bagireese. Nga bajja bakavalinga. Ani yabagambye? Abamawulire ani yabagambye? Nti mugi waliwo ddiiru ani yabagambye? Kati saagala muzannye ddiiru. Ate nga n'ekirala omusango guno ate bakusubira kusomera Masaka kuguulira Masaka. Omanyi waliwo wano kaddiiru akaalimu ak'ebijambiya. Okajjukira? Masaka. Walaba mukwano gwange Solomon Kaweesi ne banne bannamawulire abasinkana e Masaka ku ssaawa 9 ogw'ekiro amasasi ne ganyooka. Kakati era nze kasa nalaba nti kino kibalidde. Because gwe babbibawa batemu baabo ebijambiya. Abakubira abamawulire ne bakubira poliisi ne bakubira ki mwena musinkane mu kantu kaki. Mu kantu kamu kakati bano abayaaye. Ate balina ekisiraani. Buli ddiru gye babeera baagala okutomeza Pulezidenti Museveni egwa butaka. Kakati anaagenda okuzuuka musajja wattu. Ng'obudde buyise. Kubanga bayivu agenda kati genda kunoonya kalulu. Naye ogenda kunoonya kalulu nga ground ekubanja abaana baabwe. Kino abadde alina kikola kati abaana abate. Mu budde buno bonna abate. Yes, era eno vidiyo njagala ogibawe. Mu budde buno ekirabo kyayinza okutambulizaako kampeyini ye n'ebeera nnamu. Abantu ne balaba ng'eri iko. Okitegeera kuvaayo Pulezidenti kuwa kiragiro. Nti abaakwatibwa ku lw'ebyobufuzi bonna mubate. Bonna basonyiddwa. Okitegedde? Olwo kampeyini abantu babadde bagenda kugiraba ng'erimu amaki? Amakulu. Ng'erimu amakulu. Naye kati tosobola kutwala abantu mu kampeyini nga bino bye tulaba. Okitegedde? So, ekiyinza okutaasa Pulezidenti Museveni kuba agenda kuba olukuŋŋaana. Abantu bagenda nti kaakati byonna bikolera ki nga banne b'abantu bakyali mu makomera. Nawulira nti abo abaana abasukka 400. Imagine, abo abantu bangi. Ezo famire zaabwe politikali zikkuba. Famire emu nga teraba ku muntu waaye kukuba omuluka. Yes. Okitegedde? Kakati bw'ogatta famire 6 disitulikiti babeera bakugobye. Kakati ng'ate ne bano buli babaako ke bakola mu kkooti bamala kakasa nti media weeri. Bano aba NUP bo bakulaga media kebeerewo twongere okulabisa. Okitegedde? Era bo balaba nga bo baseka baga Amina tumulina. Kubanga bategeera nti obyomusiro omugezi yalya. So tosuubira abantu bakulimba nti okukwatibwa kw'abaana bano okubabeeza mu kkomera. Nti mu byobufuzi kina kikwongerako mileage. Tekina kye kyongera NRM mileage. Kyongera basabula. Omanyi ekyabakuba luli akalulu akawedde. Tomanyi kyabakuba? Nti obuweereza. Si buweereza. Obuweereza abantu baali babugumira. Naye abantu balina obusungu because drone zaatambula nga zigenda ziwamba buli kiramu. Kati gwali yagala bamala okuwamba abaana baabwe bagende mu bokisi bakuwa akalulu bakuba ku mitwe. Nti ekyakuba NRM luli. Nze akalulu najja nkagoberera. Mu myezi egyasooka katandika kutabanguka nga bakutte Kyagulanyi eruuka. Naye yadde kaali katabanguse abantu ne bafa naki
waliyo kyasoloka managing kubanga mu byobufuzi mu nsi yonna bisobola okubeerawo ne bakwata ku candidate ono side ena abantu ne bafa ekyo waliyo osobola okukinnyonnyola naye kasita ate kiri kyaggwa ate mu wiiki ebbiri ezaasembayo n'otandika okuleeta drone nezitandika okubaka ate ne zitakoma mu kibuga ne zigenda ne mu byalo eyo Tororo Mbale Tirinyi wawanga zigenda ziwamba kati wali osubirayo result akalulu ka nnyoko wali osubira abantu so bagende ku malaalo bazine bakuwe era ne kuno babanga kye basuubira omanyi fenna kuzino babitugamba nnyo mwogera ku bintu ebyo drone zijja banona kati kasooli yange eggwanga lituuse mu mbeera eyo nga ne bwe yandibadde munnaddiini okulungamya ebigenda mu maaso kyasookera kuga nti drone bwe zinannona omanyirawo nti eggwanga eryo abalirimu beetaaga kugenda mu mizikiti mu kanisa mu kereziya beesabire wabula nze tonteka mu byabufuzi ebintu ebyo nze bannange okitegeera kaakati nze kasannalaba drone ku mulundi guli nga zitandise ogenda ziwamba abaana ziwamba nemanya Museveni bagenda mu kuba ebitundu 9 ku 10 okitegeera era abaakola eyo mission eyo be baaleeta ebizibu na kati gavumenti byeriko nze nakuwa ekyokulabirako singa akalulu baakaleka ne katambula nga bwe katambula era ne bakozesa amaanyi gabe nga bwe baagakozesa okitegeera pulezidenti ne bamulayiza ng'era bwe baakola bwe bandimaze okumulayiza kati ono Kyagulanyi nga ye mumuleka ng'akuba ebivulu bye ng'ayimba okitegeera anti bagamba nti Kyagulanyi mu kuyimba ono wakungira abantu okumwegattako kati ate abakunze nnyo okitegeera mwali mumukkiriza ne musiba busibi kisenge gavumenti erina amaanyi agasiba ekisenga takyasukkawo okitegeera bw'okimanyi bulungi nti ekivvulu Kyagulanyi kyanaakuba ewuwe ebusaabala nga mukikuumisiza paatulo 20 okimanyi naye ne mukireka ne kibeerawo naye nga abasirikale baki nga weebali okimanyi nti bwakitegeka ekiboga teri alinnyayo olw'abasirikale nga si mwe mukiyimiriza bade obaani ababalira mmwe okitegeera kati mwe temukiyimiriza naye era kati singa tekyali ayingira bivvulu bye kubanga tulabye tiyaggaasi wano mu kampeyini za 2021 buli wetambulira nga basike nga bangi tiyaggaasi ne bamukuba naye abantu tebakendeera eyo yali kampeyini okitegeera abantu bakulumbanga bayina mandate nti akakiiko k'ebyokulonda kabakoze eki kabatadde meaning ebyo bali bakamaabo mu kiseera ekyo ekyokulala balina ne programu nti kati gundi campaign twagikola nga ya gundi covid tetukiriza abantu kukuŋŋaana awo na bali balina okwewolereza naye kati mu myaka gino kye mwandikoze mwe kumuta teriyo munnakyalo asobola genda mu kivulu yadde okitadde Kyagulanyi nadda ku stage nga waliwo abasirikale 150 munnakyalo ajja kudduka ayite n'ewuwe nga temukiweze munga nti affe kye tugenda okukola tugenda kukuuma ebivulu by'omusajja wonna wanaakola ki ne security yaffe yonna okitegeera mukolayo kimu kaakati nga akikuŋŋa bulungi abantu nga muleeta patro nga zibeeramu nga nenyonyi edda mu bbanga ng'ekuuma kati ye nga wansi ng'akuba omuziki zikase pichi ziri nga tezinyega muntu nga mukuba omuziki nga guggwa akuba 2 teryaddayo ng'ate simwe mu biweze naye kati mugenda mukolera ki because abantu balaakinga Kyagulanyi politician abantu balaakinga Kyagulanyi omuyimbi okitegedde byegatta kati ate kkiriza oba gaana agenda kufuluma tolanga bakyali mu bino simanya Museveni for Buganda ate kakati tusibye bana abaana gwelinda afulume erinda ave magere wiiki egi ojja president Museveni ojja kunoonya abakuliddeko ssente nze nkubuulira ojja kubanoonya abaze bakubba ng'obabuuza kye babadde bakola nga tebakitegeera gwerinda afulume wiiki emu ogenda kulaba agenda kugaaya buli kaki because abantu baagala Kyagulanyi abayimbiremu okitegeera obadde olina okusala amagezi agenda otuuka mu kalulu kano ng'ennyonta y'okubayimbira nga yo yaggwawo dda nga baagala munnabyabufuzi kati munnabyabufuzi yosobola omukontrolinga okitegeera because ayina gundi esobola okumufuga kaakati olwaleero ogenda kulwanagana n'aba babiri abaagala Kyagulanyi politician abo abasiba amataayi kati olwanagane ne bali bakabaaya baba mulabanga niga waabwe ow'ekidongo ow'endingidi
okitegeera kakati mu basajja mmwe ababa balira ebintu baliko ekizibu wakategedde ababalira bano abantu bano aba gavumenti baliko ekizibu because kakati olwaliro Museveni ne gavumenti tuleese Museveni for Buganda muteetsa abavubuka nalabye General Damulira nga aliyo yeewera kenalaba ekipiira ekipiira kimu yakoze no statement etayokerwa mu Namagye ali ku ddaala eryo ekipiira kimu nga kyokeddwa mujja kundaba mujja bajjukiza ne bajjajja mu abaafa myaka emeka gwani huwayo temuddanga mukola statement za kiyaye leka nayo Kudamulira gwani ambuli amanyage bannaye mujja natwogeza ebigambo ebibi ffe tubeera no kubawa backup naye naffe mutumalamu amaanyi kati gwokoze statement enjega bwetyo gwe nja kujjukiza jjajjawe yafa watilekale ayami yudawino habaina nasi ezo zigeto ezo Damulira zalimu bakayihula walabako ku boda 2010 wajiraba yali yakitatta wajiraba eyo gozanya n'okuzanya mwalimu abasajja zenalabako omusajja civilian nga alina pistol mpanvu bweti ng'ajja kumukolo buli muntu n'agamba ki ekigenda mu maaso kati genda erubagawo omulabe Mungu yamugerera ali awo n'okulaba president amala kuyita abantu 100 okitegeera kaso kati bolaba mukwano gwange afande Damulira ate kankwene kino ekyokulabirako nti abaana bana aba boda 2010 baba teekateeka kulwanyisa Besigye ebiseera ebyo kati akalube kaggwa ne babagamba mission yewede kati kyekiddako kati aba boda bagenda okulaba no babasuddewo tebakyabategera ne omanyi omuyaye abanga mukyala mwenzi kasa kulaba nga tokyamufaako ng'ayiye walala nabo ne bayiye walala kayina batandika okuyiya ebyavaamu abiraba ebyavaamu gena okulya polisi emenya akayuma k'egindi basanze mu boda enzibe 8 okitegeera kakati ne General Damulira kinonze we namulaba nja kimubuuza nti abaana bano bo training olwaleero kale bagenda kukuuma kalulu na butebenkevu naye bwe bamaliriza nga akalulu kawedde bagenda kuddawa obatwalawo mu kikomera ogenda bawe ettaka ko bagenda okulima muwogo what next after kalulu kyekibuuzo ekiri awo okitegedde kubanga ojja kweyolera akabwa akanakulumenti tajja kusobola bakontroling ate anabategeera atya okitegeera so muyina ebintu bingi byemusobola okukola bano abaana betuyita abageto okitegeera bafuula bize General Damulira agenda eri mukamaawo mukole budget mukolezi workshop ennene mu buli geto nibe mukola workshop 5 eziyigiriza okwokya ebyuma amadirisa enzigi ebyalaani ebintu bebiti ebyamaanyi mutegere nti buli geto tugiraddeko kalwakiri billion 2 ezirabikako kati buli geto ne mugibeera nga ekontrolingiddwa abavubuka 10 okitegeera okwetula division za Kampala 5 abo abaana mugenda kuba mumaze bakwata naye gwe okuteeka wali ka tent n'ogenda n'oboogeramu n'obatiisatiisa g'osubira osubira kinaakuwonya akalube kaggwe ogenda kubalya waliwo ensonga mu NUP awo wadde ensonga eno egaziyeeko twali ku basibe NUP neegaziyeemuko naye nga tuzeeko mu NUP waliwo olutalo lw'endabyo oba oliawo olutali waliwo kibayita nti olutalo oluli hedefe ndowooza lususse bwe lwalikomye kubanga wakati w'omukyala Shamimu Malende n'omukyala Zaala Lulirika nti tiimu zeeyawuddemu awo batase ddala okwekanyugira ebigambo eby'amaanyi mu kibiina wakati ati nakugamba bona besawuda madada oba mutwalaganya ate nga naye era akanyuka ebigambo nabamaluso nogamba gole ulimbega nobogedde ebigambo bingi ennaku zino besiyagala byogerako nakugamba luno lutalo lwakulya lwapiraawo bano abaana ba NUP baagala parliament n'okusinga eggulu okibadde okimanyi bano abaana ba NUP baagala parliament n'okusinga eggulu nze nyina gwe mmanyi ewaffe eyo omukyala yafulumya ebiseera ebyo n'amaloboozi ng'agamba omuntu yenna anaayimirira mu kkubo lyange ery'okudda mu parliament ndi mweteefuteefu okukola kyonna ekimugjawo okitegedde awo toddamu kudisikasingawo omukazi bajjamu makaadi agambe nti bano abadde balokopya bye banyimisizza kaadi okitegedde luno olutalo lw'okulya toddangamu kulwogerako ayayaya ugambye bano abaana ba NUP
Kyagulanyi president waabwe oba si president bo bafa ekintu eki parliament genda mu parliament ebisigadde biveeko ontegedde ngutegedde bulungi ate abamu tebagana bibagamba naye nga bye bituufu because kati abantu abagala okununula eggwanga omululu gwaki kyekibayombya omululu gwaki bw'oba oyagala kununula ggwanga Zahara Lyulika bakugamba nti okununula eggwanga okugoba dictator olina kuba mu parliament ng'oba speaker bw'ate tebukumala okitegedde ng'okimanyi batandise okugira kankumenyere Zahara yavudde ku kifo kye n'alumba waliwo meeya w'Emityana yalumbye zaake honale mukadde wange ali Haji Nganda mulya nnyama naye yavudde wali wabadde n'alumba parliament bayitirivu nnyo buli omu ng'avudde wakoze eki wabadde bonna bali mu bbanga bati emitima gibapakuka lwa byakulya kati temusobola kununula ggwanga temusobola because ono gwe muyita nakyemalira yayina ssente era agenda zikwata abakasukire bwati era abantu bannabyabufuzi amagezi gembawa bano ba DF benaalemu baki mugende wali muteege okitegeera bw'omamala okulangirira abakutezi kaadi aba NUP ekitimba kye mukijja kukwata yabo omululu kino kikugambidde yes ab'omululu kijja kubakwata bwe kimukwata ne botamutwala mu parliament mwebwa assistant RCC DF etegedde obo ne NRM egende wali ekavulaawo wakyengulwawo ne opposite ne kukyamboke wa honorable Nabbanja mwe musuulawo ekiddo musirike okitegedde kaakati awo mugenda kukwata buli alina olubuto olunene nga ye yajjamu NUP kulya okitegedde olunamu makadi bwati bwe pa agena vayo ng'akuba engalabi y'emitwe nga bireekaana kakati gwe ng'okwata era ate Museveni singa akola ekintu kimu ne bwakwatayo 10 okitegedde ne bwaba bwa assistant RDC okitegedde era bali obeera obalabisizza kaakati bano abaana ba NUP nze zemba tunuulira naye ekizibu kye balina gwe omululu temusobola kununula ggwanga nga mwesigamye ku mululu musobola kununula ggwanga nga buli omu talina wanyu nga buli omu kalina tekamukusa mubadde mulina okubeera buli muntu waali sawa intasaruna oba muwangudde awo huzimu ne babandi badde babawangudde nga buli muntu wali wakoze eki waali naye right now ng'ogyeko Kyagulanyi tewali ali mu kifo kye ng'ali safe ogwo olina wamumanyi okuva ku kansala w'omuluka buli omu aliko obunkenge kati abantu buli babeera n'obunkenke abo ne boboggula bonna bagwa ne bobavuga nti bonna bakola ki bonna bagwa because buli omu talina wakoze eki wakutte so kati amawanga gonna gaze gatuuka ku revolution mulina okubaako bye mwerekereza okitegedde kakati nze Zahara Lyulika ne Shamimu Malende one teri guno omusango teri agenda gusalira Shamimu because incumbent abadde yalwala ate mwe mwamulwaza because yali ku mirimu gyammwe gya struggle abasajja ne bamumenya enkizi otegedde kati era ensi egenda bateekako amaaso amoji ta ekitegeeza boogenda mu parliament ne bakumenya enkizi bakusasula butakukuma kisanja okitegeera kati Shamimu ye n'amagezi gemuwa toddamu nakwogera gw'amaanyi ag'omukisa gali side yo because bakumenya oli ku mirimu gy'abano okitegeera ate bwe wakomyewo nga looya watandikiddewo wakola ki watandikiddewo wakoma wakati mu bugonvu naki omulabi wiiki zino zabaddewo ng'olaba nga buli wayina akantu ke yalekawo ng'atuuseewo okitegeera kakali Zahara saagala abeera essanyu ly'amalembo okitegeera nti munna abadde eri Nairobi ng'apokya na bulwadde nga gw'opima mayinja singa tekakomawo okitegedde kakati yo revolution yaawo okitegedde abandi badde bamukolera ne party Zahara nga speaker wa KCC ate ng'ono ye mubaka wa parliament we yandibadde asookerako kukolera Shamimu party anti bagamba nti democracy tewabadde balala bamuvuganya tewabadde obalala baliko babiri waliwo omukyala waliwo Winnie waliwo omuwala oyo bamuyita Winnie Nakandi naye waali okitegedde kati Zahara kiyandikoze ng'okuliisaayo mukama we memba wa parliament we yandibadde amukolera party
wali ku stay hall ba councillors ne bajja ne bakulisaayo mbaka waabwe mu ddwaliro wakitegedde naye mwe mwamulese nga ne kanole ekyali ku mukono ng'alaba ekifo mu kitwala so kakati ze singa ono omuwala Winnie Nakandi nga yabadde abbinkana ne Shamimu Malende awo mbadde sina opinion yonna okitegeera naye kakati Zahara wobadde wasava baana bano butamanya na bukulu bwa bifo batuddemu nze nga ni speaker wa KCCA ontwala mu waka parliament ntandike n'okuziika abantu abafu abatali ba Luganda lwange gomanye kizibu kiri mu parliament ni nabo ombaka waliwo wajja si mubaka naye ajja kuvuganya ku bubaka bwa parliament sijja kumwogera naye yagamba nze Jofrey nze njja kubeerako obubeezi kubanga sente nzirina oyagwa mu ddala ddala njja kubeerako obubeezi baka parliament oyagwa mu ddala ddala naye bano okufa kuba mulambwesi baga nti honorable bano tubatwala ng'abaana abakyezimba Malenda akyezimba Zahara akyezimba Winnie Nakandi akyezimba okitegedde kakati bwembeera nga muli mu kwezimba buli muntu anywerere wakola ki wakutte buli muntu anywerere wakutte a part of democracy muleete oli omuwala Nakandi okitegedde kuba yitalina kifo kyabadde asaavinga oyo ne bwavuganya okitegedde mumuleka ateekeyo amaanyi gonna naye gobadde speaker just myaka 5 imagine myaka 5 butaano ne Boahoro bobanga ina Boahoro gye wazimbye mu kibuga ne Seminta ne bana kokala kala ato ogisuddewo misinde ato ozze kuvuganya wano okitegeera so aba NUP njagala obba w'amagezi mwegendereze nnyo abantu bannansi okutandika okubalabanga mu abali mu ntalo ez'okufuna obwokulya kigenda kutta struggle yamwe gye mulimu otegedde message nkulu nnyo gibawe nti mwegendereze nnyo bannansi okutandika okubalabanga abantu abali mu kunoonya obunoonya ak'okulya because struggle eno gye mutugamba nti gye mulimu si yammwe struggle ina bannannyiniyo bali milioni 4 mwezi be muli presenting awo kakati bwe munatandika okuba nti Zahara Luyika versus Shamimu Malende nalebe Sauda Madada atandise n'okuvaayo Sauda Madada yeerabidde n'asiba abantu b'ekibiina kye nebe statement gye yakozaawo ng'agamba tukoye abeefuula nti balooya bamaanyi nnyo nti mwolereza nnyo ne mulemeza abaana baffe mu kkomera Madada kati ate oba yabadde anywedde biki kati nti buli omuteekawo embeera ey'okwekuba ey'okweruma abantu bangi ebiruubirirwa byammwe bitandika okufa mutandika okuddira olutalo lwe mwanditadde ku gwe muyita omulabe wammwe mwe mwennyini olutalo ne lufuuka semusota guli muntamu nti bw'ogukuba ojasa ate bw'otagukuba gukuluma kati ebigambo Madada byabadde afulumya olwaleero n'abaana obudde benda ku media bye bamufulumiza wakati nga muli mu struggle gye mugamba nti yakwenunula yakutwala dikiteeta ebyo mwenna ababadde babikuusa mbadde mwetaaga kusabula kibooko lukumi okitegedde because kati si ye time y'ebyo ebyo bijja kubeerawo eri nga mumaze okwambala engule mutandika okwetunula naye wano wankosa wano wankola bwoti okitegeera yonsonga lwaki olaba nti President Museveni y'abantu be yajja nabo kye basooka okutegeera mu 86 ye revolution gye baali bagoba bangi beeyisaamu eggaali nawulirayo n'abalala abayagala ne bakyala babannaabwe naye ebyo byonna byafuuka secrecy olw'ensonga baali balina ekiruubirirwa ekinene okitegedde era ekiruubirirwa ekyo abantu bagamba Museveni abasajja batufuga bonna bakadde baveewo batuviire tebalina gye balaga because ekintu kyabwe bakyereetera ontegedde nti bajja ne bamanya omulamwa gwe baliko nti omulamwa gwali gwakwenunula ebiseera ebyo byonna ebyajjanga bibasowaganako bibajjanga beesobya babimaliranga eyo mu nsiko bagendanga okutuuka ku fulonti nga bonna bapya era eyo nsonga lwaki olaba nti President Museveni abasajja bangi bewandisuubidde ng'oba oli awo yandibanyiigidde ng'oluusi bye boogera oluusi bimukuba nga bajjeno tafiire n'abalala naye buli waagezaako okwagala okubanyiigira okuba ng'abawabula ebintu byonna ebimugira mu bwongo yeri gye baayita gye baava okitegedde gye baayita weewa kontrolinze emyaka gino 40 tegabadde magezi ga Mwami Museveni nti mugezi nnyo nti oba akola n'abantu abagezi ennyo wabula history buli w'omulaba nga mbadde ne history omunene abayamba okutuuka ku biruubirirwa ebyaddala
okitegedde nti buli oba ne mukyala wo nga yakusanga osula wansi ne mugula omufaliso ne muteekako n'ebitanda bino bye tusulako ebinene bidabo bedi mazongoto buli wamunyiiza n'agamba nti ŋŋenda bw'oba musajja mugezigezi history waakuzza nti omukazi oyo nno yansanga nsula bubi okimanyi nti boddayo waka ofukamira bulungi nnyo nomugaa bebbi wallahi biri tubiveeko so history waba NRM abayambye nnyo okusobola okumanaginga ekintu kino emyaka ameka naye bana NUP balina ekizibu baagala okufuuka ba historical nga n'otawo terunnaggwa oba ontegedde beewa eddembe n'ebitiibwa nga bakyali mu lutalo kati mu lutalo terubeeramu ani asinza kunyumira suuti nani asinza amagezi oba ani asinza okulwana era nze mbi bagamba nnyo nti ffe NUP ffe twagireeta ffe twateekawo NUP oyo yonna nonsense temuddamu munyumya bwe mwagireeta neekola kineewangula ekyali mu lutalo kati mu lutalo tewabaawo muzira nga terunnaggwa okitegedde olutalo lumala kuggwa emmundu ne baziteeka wansi kati abadirikirayi nga abazira ne batandika tigundi mu lutalo yatukola bulungi mumuwa omudaali ne bagumwambaza ne gundi yatukola naye mwe mwagala kwambala midaali without war so kati Zahara njagala kuvaano nze nga ngumusalira mu kaseera kano kennyini Zahara luliko gumusalira yes olala bembanga mugenze mu revolution nga yakunenera ggwanga buli muntu anywerera wakola ki buli muntu ayandibadde anywerera waali era ebifo byonna ebya NUP byali byetagako omuntu yenna avuganyako because democracy gwe mugamba nti mulina okuzanya democracy mu mbeera gye tukolyamu ebyobufuzi erimu obutali bulambulukufu mu nkola y'amateeka na biki democracy buli womwesigamako bino bye bigenda okuvaamu because bwe mujja okuvuganya bo democracy gyali bw'ogenderwa emiyage wabadde akaluuka lwa Shande ne Ssekikubo democracy yabaddeyo walabye prime minister Honorable Nabbanja ng'agamba nti ye kyamukubisa n'oluyi kuwakanya kumwongeza bululu bw'atafunye afunye 205 ate bagenda okuwulira eri basoma lwenda n'agamba ate mumpa bwe saafunye because ate statement by the najyagadde because yaga nti lwaki badde bampa bwe saafunye nga n'atandika nti anneebaleebalemu amaanyi gange okitegera politically ng'omukyalo omukulu yabadde ali ku kiramu n'atera waliwo yagamba kumpi banduza ba mu kalulu wakati mu kamyufu nti gwe vaamu lekera ono ekyo yasobola okukikolola embeera eyaliwo okitegeera n'ekitiibwa kye n'enzikiririzaamu gye bamukiririzaamu bali bannakibiina okitegeera naye wano yabadde agamba nti nze ekyankubisiza oluyi kukaayanako ng'amagamba nfunye 405 lwaki mumpa lwenda okitegeera so kakati ne bano bemuvuganya demokrasi wabwe taliiwo naye ali awo wabitege kati mwabatyena yadde ne constitutional mandate ekkiriziganyizibwako bannayuganda yonna buli wemu neenyigira ku demokrasi bino bye bigenda okuvaamu because demokrasi tasobola kujja mulina kusooka kubirudinga masiga demokrasi kwagenda kukolaki kwagenda kutuula kati watali masiga demokrasi kwatuula tasobola kubeerawo so kakati Zahara Luyulika ne Shamimu Malende nze Shamimu sina kye muvunaana because it's incumbent alina okuteekayo amaanyi okulwanira ekifo kye goyinza okuvunaana era n'okwewuunya yoono nti wano woobadde wanene obadde osobola n'okubeera ne road mayor because olina structure abatekiniko okoze nabo olina abakanselazi abasooka 1,000 okitegeera abo bobadde osobola n'okulobinga next term nojjanga meya nga buli muntu akkiriza nti omwana ono wakoledde emirimu gino nga speaker kutumwe buyibwa meya nga buli muntu agamba nti kale wadde bali mwezo yinginiya naye ate ono akoze ne bali nabadde nabo system agibaddemu ekibuga akimanya akitambudde okitegedde system agibaddemu abo babadde wejeeredde oba kubanga baze kubwa meya naye kati wantu ogenda kuwona kulabanga abadde ne Kampala nga gwolissanyu ly'amalembo kyenga tumaliriza kasembayo Solomon Kampala mutabani wa President Robert Kyagulanyi Center mya propose nze mwana munne mu America eyo gyali alina emyaka nendabyeko abantu nga boogera ase 18 endabyeko abantu nga boogera ebigambo wali nti kakatiraba kati abaana bammwe bali eri abamu bali mu makomera bali mu struggle kati ono simanya bali mu kweyagala eno mbu muhozi seka muhozi mutabani wa muhozi alira yambadde by'amagye simanya mbu w'amagye akati wa Kyagulanyi kakatiraba kakati nengamba kiki ebyo bisitole ebyekiyayi toyetaaga bireeta ku mukutu guno ndabyeko ne mukwano gwange Franka Mwesigwa mwayi mugobera nnyo ku mikutu gye egyenjawulo ebintu byateekayo by the way munoonya njagala mubuuzaako musajja mugezi bw'omugoberera naye
ebyo bintu bya kiyayaye bya kumalamu bano maanyi bozi yes General Muhoozi seya waffe alina emyaka 52 kati bwejja kaana kitabe gamaze mu buyinza meaning nti mzee President Museveni yali mu nsiko nga Kamuhoozi nga kaana kato okitegeera kakati bali bamugambye nti nno okwepicha soko male kuwamba buyinza nti okwepicha tatoka male kuwamba singa Muhoozi wali okitegedde kakati balekera okudira ensonga enkulu zitekangamu ebintu by'okusaagasaaga ebyekiyayaye bwe bityo okitegeera secondly era nze neebuuza ne bana abaana ekyaweta mu byobufuzi bakyagulanyi nze sibisobola nkubuulye bwana gundi esinza kubanga nyina omulimu gwa gufuna ssente nezijja mu bintu bya kiyaye bino kati bali abaana bakyagulanyi tukkirize tugaane baali mu bulamu nga bwabwe nga bulala ng'abaana bange si bwe balimu n'ababo nabo bonna bali ku social media aboogera teri ateegomba famire ya Kyagulanyi bonna aboogera abamu bayinza okuba boogeza na nnugu okitegedde nti omwana wa Kyagulanyi Kampala ebyo byakola mu myaka gye 2 bye bisaanire ddala okukolebwa omwana wa serebu ate abakubikola twandira bidde ddala omwana omusajja alina ekyana ekiwutufu okitegedde kati ebyo byakola bye bisaanidde ddala okukolebwa omwana w'omusajja serebu byandiswazizza wange seeka yakola ebyo okitegedde naye oli omwana wa Kyagulanyi kitaawe serebu kitaawe muyimbi kitaawe ali mu bulamu obwo okitegeera ekyokulala emyaka gye gyalina myaka 2 gyegyo gina kupositinga ba girlfriend kakati mwadde mwagala atandika kupositinga bibanda bya motoka ate bagala gende mu ddwaniro oba kati okitegeera so kakati bano bayaye abagenda boyo omwana bayaye bagala kunafuya struggle y'abano okitegeera naye kibalina okumanya nti oli omwana ali mu bulamu bulala era kyendabanga ye yawakitawo space nene nnyo era bandi badde ne bamulaba wano nga Kyagulanyi wali naye wakola ki olwokuba yateekawo space tigwe taatagenda mu biri ebyo by'obufuzi nze ndekera obulamu bwange okitegeera so kakati General Muhoozi omwana we ali eri mu bya kisirikale owa mwali mu America ali mu kugira kati omwana wa General badde agala abeere mbya mupiira oba emitwe gy'abaana abasajja gikola gitya ono omwana wa Muhoozi kitaawe General okitegedde nze nvudde mu famire y'abaseeka ekibadde kijja okwewuunyisa nga baga nti omusajja yava mu famire y'abaseeka ennamba okitegedde lwaki atandika okusiba amaduleedi ekyo ekyandiyewuunyisizza kati omwana w'omuyimbi atambulira mu bulamu obwo mwatambulira kati omwana wa General Muhoozi Kayine Rugaba omwana we tubakumulaba nga yali eyo mu ghetto yakola ebitasaana twandibadde tuweewuunya nti omwana wa General omulamba abadde atya yali ku street kuno yagenda akola bwe biti so kakati bano bayaye abogera ebigambo bwe biti bano abaana ababiri owa Kyagulanyi ne wa General Muhoozi buli mwana mwagadde nti yepositionize mu kkubo lya kitaawe okitegedde singa kubaddeko pastor kyekyandibadde kyewuunyisa oba seeka Katonda abala ebintu omwana kitaawe General munamagye naye omwana ye yafuuka pastor awo gandibadde amawulire gagira ki naye ogaa nti kati omwana wa General Muhoozi yayingidde amagye nosanga amutwe gw'amawulire nga gukubye eggulire ddene nga bagutadde nako front page okitegedde kyovana siyasoma amawulire gawa sisoma nze mawulire ga kiyaaye kati omwana wa General Muhoozi okuyingira amagye is it a story kati omwana wa Bobi Wine okuweeka endingidi n'atambula mu America ku street ng'agenda asuna kikola amawulire kakati bano baveeku bano bayaye tweyanziza nnyo tweyanzeege katubalekerere wano olwaleero Sheikh nkwebaza olw'okutufisiza ng'akadde nojja ne tuwayamu ssebo ku mboozi ku lwa schedule mu wiiki naye nogamba nti aye mboozi mu UG buli kutujja kufunangayo essaawa nnamba tuwayemuko ku mboozi ssebo tukwebaza webale nnyo webalire ddala tukwagaza birungi byereere kale tweyanza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752
708 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.